Boss, Lugalabi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Naye nga mu byonna tusaba bulamu kuba enensi kye tubanja buntu bulamu. Tewali muntu kyogenda kungula kuno. Manyi Pasita Bugingo yampadde omulimu. Naye omunyawanda ampadde omulimu naye omusajja omuganda nemeseza omulimu. N'olwaleero sikoze. Ani yakwadde Pasita Bugingo? Yes. Yakwadde omulimu. Omunyawanda yampadde omulimu. Omuganda agunemeseza. Ani akulemeseza? Waliwo omusajja afuuse ekizibu awo. Takwata masimu. Anti shona labyo inokola ne Senkubuge. Nani oli omulala? Mutebi. Kadi Mutebi yakulemeseza. Omusajja nfukidde ekyepukulu. Omusajja afuuse yoleke naye njagala bategeeza mwenna balemesa abaana b'abantu emirimu. First of all nebaza Katonda tewali we nali nkoze application kaberebwa advisor. Nze nakugamba nina favor ate ndike kisa kya Katonda ndi blessed. By the way I'm blessed, you know. Some people abantu banji ba complaining mwasoma mwina degrees biki ne muyomba nakati ene simu ogira babokedde yempise nabaviira mu bulungi yeno omulabo ono ani akubye nze sisobola kumukubira nabakoowa ate ngenda njagenda mbalangire kuba bantama nabakuta yensoka akiri nagamba tu meeting awo n'ogaana nagana webuzabuza musimajja mu ayitiri nagana abantu abo bankolako effujjo bampa omulimu saagusaba ne bampa omulimu ne bakubira bills ne bamugamba tumwagala kubokedde 1 bwe natuukayo bagana okunteka kubokedde 1 ne bandeka kubokedde 2. Ufananye musiraka leero. Anispa. Ofisi y'omusajja. Ogenda kumpa sente kuba bali bosi wange. Ndaba naye yanga bafumwine entondo manyi mumanyira. Kasuku boyima otama. Ai chama ne masoda. Katulagala kuntokota. Kuna kumbagamba nkwana nga weegaana. Buja abantu bagamba nkwana kati ontokota. Ukanya. Ona bakasumbagamba gasukwa nkwana ne mwegaana olaba. Soko je. Bwala nyaba defida nabanga omuto. Nani mukazi mukulu. Bukenya media. Mulaba. Bukenya media. Omwana akutte nnyina mu kiwato. Ulira. Owaye Bukenya media omulabye. Ate yagenze Dubai.
Ate Dubai ne yoki. Pate za de Dubai ba mulesa wano Kampala. Jangu tugende. Pate abantu abadde pate kigeze bisaba. Omusajja esamu emukubi ensigo ziringa buli maawa. Andi. Yisima manje bamusuziza. Bamusuza mu kateeka akasembayo kana. Yisima tacha so. Kankula katoka yanaki. Deka nena mwede kana maiti no esine ensigo tebikola kano. Ese kuya yisima n'ensigo tasa kodemko. Eka Dubai. Ni excitement nga yamanya inga tanyanga kunyonyi. Nganda tinyo. Abantu ababa bayonka mayonka bagaja. Yisima yanyanga tulera oba bane watu. Oriye ya fence goli. Oya akola naye manyi matono. Era no wabo omusubira mu second samba. Suwa kiri. Oli badakika Nebwe full figure nyimirisa nnyo wano. Nze mbera n'ebyo kola boma njogera mu bintu bye mu office byasima advisor. Otugamba bale waliwo advisor munne yafudde. Ndi wa bei. Nagenda wamulabye? Ndi wa bei. Bobango oyagala abatali ba bei. Ekyo lirabye byo. Ali wana ali mukumbu gwinamu ampanza ko pasema ngana ompula bwempunya ninga kya kulondaba ndi mukulu nno goyita kumbwa twanalo ganti ndikito lero tukolere wano komekera mugumba omuswa profika nguteka wagulu wano omusitule nguteka wagulu ayagala kumbe omuswa ko nze profika nkubeba notegera gye basajja gye bali none muwavuka agala kunyingira gye Mukenya mubebe mu amulire amagumba gango mubebe mu kusutule kuteka waguru wano kulifika wacha agana ato sabala la bloko ya sabala la nja kati fulufika loza tino mbalaga sabala la wacha ina sima obadde yagala ngole nja ngenda kusitula kusitula gondo bakame njagala kusitula bakano ne bansitula omusajja mbere dechi ne kasuku nekwe katulo omuntu gwayagala bebe mumanya gumba lange bali watuka oyigide emyaka amagomba bwagabatukira omusuwa mu nnyama owaye wandeko omusuwa mu nnyama tubera nyemerera yetu tugenda tula muswazize gwanga ate batya omuntu ayimira ku TV yansi yonna no ba edset mu Emirates ntebazibye bavudde mu buvina so olusi bazeerabira ezo edset tisizaabwe zizamukolera ku nyonyi kokka obuntu bwanyonyi babukuŋŋaanya babajjako Emirates babikuŋŋaanya ne Emirates omuntu yenna alinya Emirates bakusuubiramu ak'obuntu tebabaddemu Emirates badde mu Uganda Airlines not the same Uganda Airlines yabatwala babadde ne bandijibye eggwanga tukimanyidde kati omanyi Bukenya media yapika Bukenya media yapika naye temujja mumalako abaana bagenze fulufiga kyoba okola njagala naawe kati ogende Dubai nkoleyo ti Dubai yafuuka eddukiro kyaboono kiro kiringa ekyumba ky'embizzi kalinga katale ka mubuulo none yoki era kati ogenda mu Dubai olina kumala mukulu neno okyogera mu public omuntu fulufiga ekiro kya Dubai nga kyakulumye kyannumye kati baswaza gyokutwala edisebise ennyonyi ozimanyi anti kati abo abaana bonna bannamawulire omulala alina youtube channel balina ebyokulabirako eri eggwanga abantu babalabirako ate omuntu ayimira ku TV nansifalinga abantu abalala okubba those are typical thief because Emirates wogiyingiramu omanyi waki Emirates bakulowooza nti tukwate wamma those are typical thief. Let me tell you something. Emirates wogiyingiramu balowooza bamanyi buli agirinnya aba muntu ategeereka y'ensonga lwaki tebaaza nnyo era kyebatedde okububba kati bo baafulumye nabo batya anti kati era omuntu omubbi ng'omubbi bw'abeera omubuutanya omukumpanya omuwumbatuutu those are typical thieves mbuuza lwaki Emirates okuŋŋaanya ebintu n'obirekawo wale wano biteka wale okubeerako blanketi na bikina kivakuwa bagamba nti atakwagala baawerekera akubanja nedda nfasinga nga facts my motto is facts leero ke baatutte ku headphone era nkubira ministry etwala eyagenda nga njagala bashuwinga abaana because ejo examples ya Uganda yensi ekyasinza okuba nga abaana kati wababbi edisati munyonyi kifaananyi kikyalage kya Uganda wayogedde bo bali ababba ebintu by'ekkalamojja wabagambyeko nabo babasuuwinge ababba ebintu by'ekkalamojja tufulufiga butini baleke anti abantu ababba nati butono naye Uganda isigala wanga Uganda as a Uganda tusigala ludda wa lwaki bagamba munyamma babeera mu lwaki tufuuka ekizibu eri abantu abatono nnyo ate nga n'obuntu bagenda bukozesa kubanga obwo obuntu tebulina wawalawe bukola kitegeera bukolera awo ku nnyonyi kati bate bakitegedde lwakubeera oli yagamenti nze ow'ennansana
wabadde osubira mu ki bo basibe bajja kujja okutetenkanya wano naye bana bawano ajja gende katwa okutetenkanya otekemu waya era tebujja kukola kwata jangu tudde eno nagaye tudde wano beefu kyannaku nnyo teekamu kyannaku nnyo teekamu boss kyannaku nnyo abantu abannayuganda abaana abannayuganda abakozi abalina YouTube channels abasobola okwensiparinga abantu ogenda ne mubba abantu abo ababijjagogerwako kakalamu ne case si bakwano ba full figure endowooza yabanyiigira that is bad yensonga lwaki olaba nti ajja bafiirako ate naye sponsor Bukenya media artifact esigala facts no kakati tugambe ki tuogere ki atugambe tebabbe those are typical thieves ya posting ebifaananyi naga muzo obuntu kunnyo nte munswaza jangu Bukenya yes atwani bitegere ogambye nti ki yisima yennyini ya posting yatulaga nti n'abagamba bannaye bano babbi obuntu muzo obuntu ku nnyonyi ate nga nze nagendako ebwerumbu manyi buba bwa nnyonyi era butebukolera wantu walala era buyinza n'okubanga tebukola kati bamani balowooza bakakasawo mu kyaki buno bubateekamu sente nga manyi dino ngenda kuba ne sente nnyingi ate nembula ekyokkasaamu naye musajja gwe bibono byolina bingi wabakasawo kwa mu kyaki yababula omusawo wa Protestant bwe basuula sente katerekamu sente nembula nezigenda kati otegedde ebikubonyaabonya ebimu ku bikubonyaabonya yali ategedde kyobamanya nti fitina yonna evudde ku Bukenya yali ategedde nedda yayogedde so Bukenya Bukenya muntu nange ndi muntu nze ndi munnayuganda yagala Uganda sisobola kukira kifaananyi ku bantu abali Kasuku live mbabuuzaako mbagamba how are you doing mwebale kutwagala subscribe atanaba kutweyungako my motto is face facts wano ojja okusanga mazima face facts bw'oba toyagala mazima tonoonya full figure muleke genda mu kaliyo kiwo oyina mukazi osobola omuteekako YouTube channel yo oyina nobosobola okukwana tomuya bulungi nze kenyini nze tonkomberera sikomedde ndi mukuunyako nange Kasuku tonkuba kiisi bawanganda ate yo kiisi nkukabe ndibe bwekutandisemize wata kamiyoni we yakomberera muganda we nutandika okumwemulugunya nomujjamu trust kadi nga trust mujjamu nga baani mmwe fe abawagizi osobola okujja mu kamiri trust musajja we in and out yes bino ebintu by'otamu bino fact esigala fact waba musajja wange tetwamagalako kwekomberera wadde nga yavudde ne yeetondera eggwanga naye tetwamagalako kwekomberera era singa yali kwekomberera tatwani muwagidde Uganda tusobola kola bisiyaga osobola okuva ku kitumbu ogenda eri ewaite ebikyafu nkugambye osobola okuva ku nanansi ekaaba amazzi enanasi zikaaba epozi tuyina ebirungo mukwano olekeyogera buli kiseera omuntu bakukwatako nti kamusitule muteeke waggulu sibayagala kunkola sibayagala kundya abaana babali abalina okunkwata balina emibiri naye babokisi bode nkwantiri onjaga zaki sinika ate nsinike ki sinika nnyo kati onkoze ekigira bokisi bode bino byo biti bawo teyenkana nganzi olutwe namugamba alusala yalusala ate bakuba maani nasigala engulu naye wane bakubase nongwa muyimbi lyokamala bange bamukoye nokola teyalidde nange saalidde nokwebaka yatunudde ku kisenge namugamba notojja gikomberako ddala maze nagamba bulijjo mwekyamweka wano nemwekyamula olubakuba nemutuluba lutu 8 era gikombyeko leero abasajja bakuba 7-0 okuwulira ndowooza balozi katanonya noonye Liverpool yabadde nganze ne kati n'omuntu abala kuba ne Liverpool kyekubo 7-0 akanafu ndowooza obulimawa bukyawala full figure tonkwata ku madde okyagaye ojja kunkwata ku madde mu byosaagaze nkubuulira ate byakusaga ki obulimawa okyabuyina semanengene muleke okyagayina okay kati 7-0 kasita namwe babakubye lwaki eyo tuvaayo kasita namwe babakubye ab'ebuddu ne bana ab'ebuddu babakubye kyekirungi kyabukanya 7-0 nabwatunula ennima watto kyasobola kuwoza musemanemmane ojja kunkwata ku semanengene nkyamukire wano ng'okyamukira kwani ng'olya nnyoko ate nkuwunzike ku malaalo g'abandi wano ate batukwate siba naye bannange ndale ne Kasuku munansonyi abali Kasuku live omusajja naye bbaawe wa maaniyu ye yakubiddwa ne mugamba oguwulidde ne mukwatakwatako ndabe ennimaawo bazikyaliwo nga zatambudde nga tasobola ne mugasebo kakati onoolye watoolye
Manu yabadde nganze bwembeera onegududde mchala n'agamba kijja mma ne mugamba okwatako batokwateko naye bannange nga yakubiddwa naye baba ikaba ko mulekana nnyo kati gwoli waaki nze zidi wa Uganda Crane nende buddu bagikubye it's okay bagikube bagaye ndi we buddu oli we buddu babakubye nze ndi we kisozi simanyi nani wani na wawa ndi wasi abasantro bawa fe aka tuli bekyaddondo ffe andi kakati ze ndi we kyaddondo netulina kyetukolera mupiira kakati tetukolera netukola tetuvangako mu kibinja buli rawundi bebakuba ennya bebakuba ettaano bebakuba ennya bebakuba ettaano oba twala nnyo kipusi tetukuta gundi tuli bekyaddondo nze ndi wekyaddondo naye gundi eri muki bwe bajja eri muki mbusiro eri mbusiro bwe bajja ya busiro tukitereza twawangudde ate eno saidi wa busiro liba Kampala division kyaddondo eyo kyaddondo kakati saagala weteeke mu busiro kubanga bwe bajja yawangudde lwaki oyagala nnyo wiini lumu olikirizaako ddi face fact olikirizaako ddi fulufika gwe toyagala wiini nzagane bwe mba nkubiddwa nzikiriza nti nkubiddwa nentuuza niya tulina ekyalo kyaffe bwe bajja ate nze nembeera nga nsula eno kyaddondo katukubweko kyekikulu kyabina twakubiddwa tukirize nze njaga nnyo okukiriza facts ekyo kyawe so naye ng'obadde otya maze ebbanga eriwera nga sikufuna ndi bulungi nakugamba wete emmotoka wagizza mujja mpeta emmotoka gonguli amafuta bali bansi tuddo ngamba wete emmotoka ndi mulavu na bawa ngamba wete emmotoka go adon tute out mumanyira nnyo nammwe muligwa ne mu panchi z'abasajja wano ko sejjirinya wuuyo abadde ki wona agenze mu kooti leero sejjirinya mumuleke azeeyo ekirungi ne baza Uganda government banyirira okusinga bwe bali out gamba kyekikyo gaikiriza gamba ebyo kati ozizikirako gavumenti omanyi abanyirira makerenda nampiso nedda neno bagamiranga bali batunula we bati nedda baseginya baleka bulungi omusajja afuna ne kumatama ina skin ennungi eno bamukubanga bonna kwa mudu sasiba musana bamusaba sente buli musala gwafuna naye gwe omanye sente z'ababaka naye wunyana omuntu eyesimba kubwa MP anti osokera kumacha kugwa olugiro nga kuliko emirambo ena bonna baagala ziika emotoka zilemedde wano nasajirinya welcome back munonya njagala mukolako interview naye babakiriza kwogera balina be basayininga ddiiru zaabwe ne ze basayininga nazo mubaleke bannange bwe baali ekigo temwali nnyayo oba nagendayoko naawe kakati omuntu ate abanoonya nga bali luzira essaawa zino abanoonyako ki ekyokubimbaleke bamumulemu omwaka omulamba nga oli mu kkomera kye bakusibye ekyoyiseemu mumbeera kiba kiyitirivu at least mubalekereyo emyezi nga 6 emyezi 6 nga kiba kinene ffe tunakola ddi amawulire mubaleke constituency ebaddewo omwaka mulamba nga temugikolera amawulire kakati mubaleke ffe tetwagala constituency ffe twagala sejjirinya ne sewanyana mubaleke ne sewanyana muganda angenda muganya okwogera tajja kwogera. Anyway, welcome back. Now, there are two stories we want to talk about. Ekisooka nakulabyo otabusolo alien skin. Satabuso yo muvubuka afuse problem ne wunya Uganda music industry nadala bana oba wuma oba watu oba ne amuntu wala I don't know okukiriza omuntu nga atambula ali ebikola alinga oguuka gwennyini wayogeza alogansi bwe bamubuuza kiddamu kigabattukana bugabattukanyi kyefuula kikatonda kyefudde nti kyanjawulo nnyo bakyava ku planet ki kinga kugamba kyekibi kyekitanyuma kulaba kyekizzamu aloganse tekirespecting abantu tosobola kuveringa n'olina n'ennyimba za wiiki emu nnyimba za nnaku 2 n'okuba kati ekyayiwenja yaweddeko kyamuwulira ekyayiwenja era siwuwe awo siwuwe naye yalina city ya danger byaggwako byasigala era byakafodongo kati osobola kitalamu omwana wakiwulireko ki naye city ya danger luyimba lw'amaanyi ante endowoozayo ndowoozayo ina endowoozayo nga ggwe you know me city ya danger bogus songs that is fact what is it lusobola kola sene meka how much money will take nero badde lumuwaddeyo zaayina meka tetunagaana omuntu yenna ng'oyagala ng'oze mu bwa celeb oze mu public osooka n'oleka nonsense like nga ye bwe yeeyisa tosobola kukwata bikoola kuba gavumenti abaana ba examples eri abantu okutta amakoola otambula ogagaaya olinga ekisolo olinga ekisodde kimodoli otraininga mu Uganda olaga nti okulya ebikoola kituufu olaga abantu nti nze nina okulya amakoola gange simanya bitya that is bad okutokomya okukuba abantu wera abantu oli wanjawulo okukwata otya denja mukwane koma teririiko ebyo naye bamusiba ne bamuta
anti kisinziira wano abantu amunga sebe era ye yagamba nti mumutiisatiisa n'ekkomera yabibeerabeera mudde kisinziira akyalina kyalaba kipya anti kisinziira yabibeeramu nga talina kiddako kati abadde afuuseko ku serebu alyako ne ku mmere luloma alyanga capa ne zibasiba embuto kati abadde alina ekiddako muntu ayambala ebisawosawo ebijinijini gagoyagoye gabugundi ne mumusono musanga ataddeko nogamba kino kintu kinyi anyway buli muntu alina omanyi Uganda erina voice of speech erina ne freedom gyewa abantu naye omuntu kenyini okufumitiza kutandikira kugwe nakugamba nti facts and based on news and reality endowooza nsonga ya bwongo okufumisa kutandikira kugwe ng'omuntu buli kaseera olina okwesigalizamu ak'obuntu nga buli kyokola bwombuuza interview tusaaga naye nesigazaamu ak'obuntu naye gwe buli kaseera bw'obeera arrogance oddamu just blasting interviews oli useless like you talk bogus words ate nga ogamba oli muyimbi so that's bad I think nti si kirungi ovuddeyo okubya abantu ko babeera dda makomera ojja kubayiteko ojja kubazikira abantu balwalwadde biraddola ojja kuba omwana ng'enjala yamulumye eddakali yambaliraawo abantu balina presa ne sukaali balina ebirwadde byabwe ojja mukubazikire nga tolina kyogenda kugamba ggwanga tolina kyozzaako ng'ekintu kiri kimu life ogendeyo ogende bibe wadda nga nodda ng'ogenda bulamu bwonna so ekyokuba abantu eggwanga ffe terikikirizganyizaako okutulugunya tocha era singa nze ebintu bingi nnyo bemugenda mulaba Kasuku muzanyira ku bintu omuntu nga tanakusimba mu mateeka awo olina banna bewayogeranga nonga mwogere n'omusajja nga bagamba no mwogere n'omusajja bwe yabasimba awo baabo kitera babaalakasa enviiri okuvaayo bwali buwanana talowooza nti byagwa bugwimba suna n'atulula wali so omuntu nga tanakusimba wali amateeka gakola eno okangaza bakuwaga gye bali naye bwe banakusimba wali wajja kubaawo ekiddako so omwana wali alaga baamukuba olube yamukuba amwogera kamera weeziri zikulaga wamukuba yogerako naye at least nti maybe twagenderedde naye ali skini yani gwe tutuuka okubeera nga twegayira bwegayiriza okwogera n'olimbuuza bye biwuka nze siyogera nako soogerako aba bastard nze sibogerako abo siba platform bw'omwogerako ng'agamba munene nze nalina wano ogwana agazina g'ebyana ebyadda wano nga mubyogerako biraga binene nnyo nnyo nga bitandika okuba olwogerako nga biraga mu biserebu wavuddeyo kandakala katuvumye kavumye buli muntu kalumbye buli muntu mu kaserebu kubanga twakogeddeko neŋŋamba bano abantu abamu tetulina kuboogerako ba platform ffe tuli banene industry tukoze tebana tukakole vo yaffe so nze kyendowooza abayimbi bangi nnyo wano olumuteeka mu kooti ng'atandika okutunda kino okuwanjaga ate kino nga baakola nadda n'abatali bayimbi n'abagagga bangi nnyo otuuka mu kooti awo omusajja n'akugamba ekigambo nga tewali kiddako so okweyisa obulungi kyekisinga obukulu ekyokulabirako eri abaana abato n'abayimbi okutambula ng'oli amakola go galiire mu time tula tewali agaggaanyi naye public lwaki olaga ebinnyo byaguba dda bikulemye n'okukuutako otambula obireegula that is too much anyway mwogeddeko first time sigenda kuddamu kumwogerako because talina kiddako sirabala kimwa platform naye nobada ekisinga obukulu nze nga omulanga nze ngukuba sikuba mulanga oyo sikubira mulanga nze muziki wa mwagala na lero lulimba lo sitya denga naye toyina kyongamba move sirole linnya mukko katini toyina kyongamba abasajja tebakyasaaga n'abakusooka bonna bakireva jenga bali basajja nagenda kwa kutwalira kireva je sente nga yesize buto nga amasa emisuwa gimuli wegiti nga alina ba bodyguard ojukira manager wekiwa amulabako kiwasoneke Uganda eno omusajja agande okuwangala kuno kulabisa ensozi naye Katonda aseteze ensozi nezitamanya Katonda aseteze ensozi nezitakola ki ongayemba okufanda situlaka Allahu akbar mukazi yakola embaga ey'okusasulira ennamboole omumanyi Katonda nali waggulu aseteze ensozi nezitamanya era osabanga Katonda n'akulaga emyoyo gy'abantu so nze ndowooza nti sitali wa kitalo nga bwalowooza twali tulabye abanene emirembe engalo ne bakafeero bagenda tebaaleka bizimbe tebaaleka ki ate tojja batuuka so linnyamu toli wa kitalo nga bwolowooza ofuluma pupu n'abala bafuluma pupu ofuka nkali n'abala bafuka enkali musajja mukulu kakkanya enkoola sigwososa okulya ebikoola olabika wakabiyiga n'experiment gy'oyina wakayiga amakoola
ezo embazo ogalula ezikulinga embayiza amawogo zijja kutoniwa ensi si nnyangu Kasuku embuye tefa yonna kugambako yabeera munno abantu bangi bakola nga kiwuka tebaagala kugambako kuba bamanyi wayitako neffe tukola abantu okyasobola okudda muno mu person. That's why tukwogerako tetukwogerako netuna byakwogerako nebyokwogera bingi mu ggwanga wali amabaati wali ababye edisite mu nnyonyi wali edeyamene ebintu bingi twogerako ne business tuli mu business zaffe wano kusula moto tutunda motoka superman yawe eri wali ekola steam sauna ne gym ekufiidemu sito osobola okgenda ewa wabula olunaku ne lukyanga toli mu bitabo bya full figure birungi lwoyinza omanya nti ensinfu Kasuku ate kati yeegatiddwako bukenya mutwe nedda tulina ebyokwogerako babulunakola lwafaanana ekifaanana babulunakola batyo yes what you get supermania yes supermania otagechusa nawe linya lyo business boy thank you so much nchitegedde supermania I'm not a European you understand me are you stupid nze siri muzungu nze kinnuma nnyo Kasuku okuba embago mu luzungu n'oginikirira ebinnyo ebikulinga embayiza amawogo njagala nkuba embago mu Luganda osinike kitegeerekeka naye nze atali muzungu ekisasa kiri kimu tewali abaakusabye yingira luzungu ati nze njogedde superman amukitegeera nabeeranga naye nga tosuulamu ati superman yakufiire mu site nentindo kitegedde otandika mpola success based on reason and reality. Yes. No one quoting ebitabo ya Bible. Yeah. Ati wuyo wait asima face facts. Yes, face facts. What are face facts? Don't come to me. Don't cross me. Don't cross me. And I don't you said don't cross me. No, don't extend me. Consembelira. Nja kutereza mpolo oli muganda wange. Sigenda kuddamu. Eno Africa. This is Uganda. Supermania. Chetusaba President Museveni batuyambe kigambo kimu panga as a parliament. Muteseza olulimi ngoro filika. Muteke ku UNEB. Tukoyo oluzungu abasajja bano batujirira ekiwatukira. Batujirira ekimonde. Omanye ekizimba mu kabina. Abasajja bano bakoze ebintu binnyo. Omanyi nti bajja ffe bawangalanga emyaka 18 120 ng'omuntu akyali mulamu nga n'amanya alina nno nga nemmere alya nga mulamu nga atogenda kiyuza mama nantume yafiira ku myaka emeka yakafali sente emyaka 12 ono nantume mama we alina emyaka 12 yesu mukama tewamuziikirako ekitegezo namuziikirako naye kale manyi yali emyaka nga 9 olina ekikyamu ku bwongo 10 aga jjajja wange yafiira ku 10 aga oyina jjajja we yafiira ku myaka 10 ng'akyakutegeera bulungi yes nga twogera n'okwogera n'ennyama alya n'asikambula ate ne waffe tuwangalira batanjagala muyina ennaku oli wakulebera ku nsi nkyaliko ate ne daddi wo baatyo ninga wamulabako ati Museveni wagamba daddi ne daddi wange Museveni bw'atyo wagamba banatasha baganda batukwata speed ebiseera golaba mbeeganye bola neegaana genda olababuuze golaba neegaana ampita atya muzeeyi ampita atya nkolage essimu ate ziri wala muzeeyi ampita atya teziri wala tunuulire zikubye tunuulire eno yawa yasaamirira eno yawa yasama eno yawa gwe atunulanga talaba n'omutulana salinga obugeregere ndyawo nze ndi mwabuzi wa president ndi muganda wa Natasha olaba neegaana kakati goboddawo n'oboleoga ffe munange tuwangaala tuva mu lunyiriro abachwezi ate bakyawangalira ddala oba mbachwezi naawe ate mbawa Museveni ndi mwana wa nnyoko owadde mpita nga mwabava eri mu ddimbuka famire z'abadimbuka Museveni bakati alina emeka mujja nno muwulira mujja nameka 2 ate bamuyingira 180 naye akyali ennyama muzeeyi nno kirina ekikwewunyisa era banaye abantu bazibu muzeeyi asobola batemere nti 15 naye alya lumonde mumawogo kyayimuka utanywa mata talya nnyama alya bidodo banaye muzeeyi yeewunyisa naye nga bambi mukama atuwadde ekisa anyway tosobola kulwanyisa nature nature is a nature muntu human being osigala oli human being naye nga mu byonna tusaba bulamu kuba ensi kyetubanja buntu bulamu tewali muntu kyogenda kungula kuno manyi Pasita Bugingo yampadde omulimu naye omunyawanda ampodde omulimu naye omusajja omuganda nemesezza omulimu n'olwaleero sikoze ani yakuwadde Pasita Bugingo yes yakuwadde omulimu omunyawanda yampadde omulimu omuganda agunemesezza ani akulemesezza waliwo omusajja afuuse ekizibu awo
takwata masimu anti shona labyo inokola ne senkubuge nani oli omulala mutebi kadi mutebi yakulemeseza omusajja nfukidde ekyepukulu omusajja afuuse yoleke naye njagala bategeeza mwenna balemesa abaana b'abantu b'emirimu. First of all nebaza Katonda tewaliwo nali nkoze application kabere bwa advisor nze nakugamba nina favor ate ndike kisa kya Katonda ndi blessed by the way I'm blessed you know. Some people abantu banji ba complaining mwasoma mwina degrees bichi ne muyomba nakati ene simu ogira babokedde yempise nabaviira mu bulungi yeno omulabo ono ani akubye nze sisobola kumukubira nabakoowa ate ngenda jagenda mbalangire kuba bantama nabakuta yensoka achiri nagamba tu meeting awo nogana nakulanga webuzabuza musima jamu ayitiri nagana abantu abo bankolako effujjo bampa omulimu saagusaba ne bampa omulimu ne bakubira bills ne bamugamba tumwagala kubokedde 1 bwe natuukayo bagana okunteka kubokedde 1 ne banteka kubokedde 2 bwe ngenda kubokedde 2 mbakuba banteka musawaza agatalika enfufu nenga kuba bwe nagako bababuuza akola ati alibagamba wamaanyi nnyo tumuntu akakutu naye kyatukola ne bongeramu ezange eddakiika 4 ngenda amakatalika enfufu katandika eri ntandikira mu ddakiika 4 nayo nenga kuba bwe nagakuba naye bwe nabakubirayo ne bababuuza ali ati ne bagamba wamaanyi nnyo kuba ali kutu naye atusumbuwa ne bagamba singa mamuteeka kuwano gye twabagamba mumuteeke kuwano banteekayo olunaku olwo ne banjijayo kati naye ng'okuwala n'okuli awo otukwedeka kamera zafulumye simanya tetuli mu field kala tetuliriwo tetujja kulikodinga tebakoma okwo nga bantega abantu ogera tuka kusadi program yiyo nga bakutaze omuntu tomumanyi namumanya tomachi mugenda kwogerako bakutaze bana ba 10 bakutaze simanyi bani bantegako yo sempa ate nga bamanyi obusungu bwange kale bantega sempa atuka kuseta atandika okuvuma Bugingo atandika okuvuma Kakande wagireyo Kakande simanyi omusirosiro simanyi wagira Bugingo simanyi aje simanyi malaya yaleka omukazi we ne mugamba kisajja gwe ne muganzi togenda kumanyira wano bantu bange omanyizo obuzibu nawe mbanjagala nze tebankaka okwagala kwange tebakugula bwe mbanjagala mbankola ki obeero yagala era nakwewunya waine sempa gwe nga muli naye nga submittinga nga wenena nga mulese ati yali awendowooza tetunagana ndowooza ye naye talina right eyingirira personality ya muntu mugenda okola amanyo simanyi mapengo that is too much ekyokubiri abo basumba tulina bakulabirako eri eggwanga musumba wacho olumba musumba muno in public mukubire sima jja kukwata omanyi officer jeri genda yo mwogere kubanga obusuma bwo busigadde luddawa kati bamma mayingira we muto so kakati ne ngamba nze nno bano era contract najidekako n'entambula yo saddayo ne guno kateba kunonya kati bannoonya kajagala gena mbabuza kibanoonyeza ojja kumpulira kati wafunye ku soroti nafunye ku soroti ne simba yabadde empise naye nengabayo omwana kubanze kati nina emikisa mingi mukulu mandevu yankubiddeko era nyinza obeerako ngaennaku nja kubeerako ku lunaku lw'abakyala naye ekifo nakiwaddemu akawala kano bajja kweyogera so kakati musumba nga mpita nga tunugone shetinga sente nga ayogera zimpisawo bate zimpisawo nga sampa sente nyingi ate nga muyinako abaana b'emikwano gyange abamu ngamba asasula nnyo asasulira mu time abalala bawalons bazimbye bonna bali bulungi abagala nga baana batwala nga bazadde kati ngamba okolera abantu benjagala mikwano gyange friend to me ate bali close jendi omanyi kizibu nnyo kubanga kati gwe boss wo bakuspark omala banga kyo mulaba boss wange asookerwako mulaba buli kiseera naddaka twogera ba top bosses aba top boss ndwawo kato kiraba kati wano Bugingo omanga ne blazo banga ine mukama wona nga ate asobola okuwa counseling asobola kitegera nti ofuna time abana bakola ku NBS baso omanyi banga bala okulaba kalisa okubera ku meeting ne kalisa nekini ndaba buli kiseera abeera nabo I number friends be na batali ba friends bo kati ono Bugingo ate bonna kumbi balinga ba friends so okolera omuntu watali close to you kyanje wonyo kolera omuntu gwogenda okola ki nga tolina nawo complaining nga bakunyigiriza eno bakusaza omusala bakusaza sente tolina njo complaining kati wowe okoledde omuntu ngoyo nga atakumanyi as a person tegundi jangu kiba kirungi nnyo okitegeera so naye omusajja omuganda nemeseza omulimu naye nkugamba mukwano eyo TV so media si ya kitaawo ne bukedde bwete bwe yakulema one time ojja kukeerera ojja kuvaawo awo omulimu gwaliko sigo wasookerako naawe ojja kuvaawo ogende mulekerawo okulemesa abantu emirimu gye bakola oba abantu baba bafunye success kirungi sakola application nti noonya mulimu era saali bubi kati wawo saasi azakola application nga ali bubi wakitokubira Pasita Bugingo amukubidde makula mbimunnyonnyodde
bimunyonyole ne mugamba n'okuddayo mbadde ŋŋaanyi naŋŋamba my sister jangu mbimugambye omanyi first fact yenze kati we sikyogera tewali agenda kinjogerera ate nga sikirimbiramu omusajja ogera n'omukubira essimu okuva ku makyano zibudde nga aganya ozikwata nga baba wadde segment gye mulina okukola n'agaana okukwata ne mutuuka enkeera nga tewali set gye mugenda kukolako ne mukubira mugenda mu studio n'agaana okukwata kwata essimu oyogere maaso ga bossi alaga nti noki there is no problem ate wadde eno omanyi omuntu omubi omulabira ku maaso Kasuku omuntu alina kyali bwakutunya bwati tasobola kutunya nga nze bwontunya bwoti era olaba nga amaaso ge gali gritty alina kajirasigana something you know gazi no buswavu okajjeeyo madde sikasuubira tontama nawe sigo wansomesa nagambe nasomesebwa Katonda nasomera muto lwa maama wange mwe muyine ennaku va ku miwuzina munyige off lete simu nzikwate lwaki onkwatira essimu sizireme kuleekaanira nsomanye abantu abankuya musabena nankuya n'okunkuya n'okwatira essimu yange munnyonnyole nti omugwani yagaana okundeeta ewange amumanyi kuba yamuweerera yamutwala ku bwalooya yiwe ne omwana oyo ali mu kusoma amateeka ebyaddala namusaaga ku gundi ojja kutya namubuuza gwe mwana gwe waddireza nali manyi oyogera bino byasaaga nze sikotogera tobana nakanka namutwala mu parliament nze sikotogera nakanka kakola mu parliament namutwala bali bamuwadde n'omulimu nga bamuzaawe ne ku ssomero taye bwe yamugamba adde ku ssomero amala amusasulye diploma degree hamwe n'omulimu naye nga batandise omusasulayo kakati fe ekisinza n'okunnyiza oba ekisinza okutuma oba ekitufula success kuwagaliza abantu Kasuku nakuta mitini emeka okugenda mu State House miyitirivu naye asiri mwetegefu nayita seeguye emindo gisukomala nakwata abo bakayibanda basunda benikira muntu nze nga ntwala butwaze ekisinga okunuma ne ku makolero kankyogere Kasuku live banakukyayira bwerere nze ayogera tunuza monze kamera nze nakwata abo abaana bamakko ne mbatwale wa President Museveni tewabimanya ne beesabira kye baasabira baba bali bampaka enjabo ne mbagamba no muri banji ate mwina kyemwagala okukola ki temumpa ndyoke kuba nange bampadde nganze kakati ekinnuma mu byonna nze sina muntu gwe banji betututte betwatakotogera n'abalala nupu abalala befudisa abalala bakinganze njola buyozi n'entwala ewa speaker ntwala butuwazi owulira ewa nabbanja ntwala nze sikotogera muntu naye ekisinga okunnuma ye muntu okuva nakotogera oyo yenyini ali mukunkotogera tewali wasimukubidde paasi nze wenda bawale toke nekaberewa newasula Kasuku naggamba nga wansanganga wange wena ndi osobola ogende wasula omusajja avuga amafuka kuva nalya na bojja wano akazamu Kasulo kayisiza we at least akutipinga ya mafuta oba what and what n'okubeera close ku bantu ng'abo nti wafuuka mukwano gwo nagenda okolanga ne birthdays amuzikulayidinga mubeera ba birthdays kwegamba ensitino nyamu buntu bulamu etubanja buntu bulamu na friends like ng'abo basula Yusufu abasupamaniya bantu ng'abo tetulina nnyo kyamanyi kye tugenda kujja mu nsi tewala alina kyagenda genda nakyo ensi ekubanja buntu mulamu nawe olemesezza omuntu okukola awantu togenda kukolawo kakati nze wenava kubukedde bantu baba topinga omusaala gwe nali nfuna bona olemesa kukola ku sooti bagenda kuwa sente zange nti furufuka teyazze kadustopinge tuzikuwenga era wajja kuteekawo omuntu ki omulala tosobola kukola kintu kyonna kuba nenanyini tivi tasagikolako yekka yensonga akyayita abaana ab'omu byuma abaawa so mugenderera abantu bemulemesa tosobola kukola wekka wantu era tosobola kukola byonna ojja kwetaaga abantu ki anyway njakunoonyako ku mukulu oyo njogereko naye namusalako ko wano naawe nze namuleetawo manyi mukwano gwo mukugambe tewaliwo simukubidde paasi abantu abo babandiddemu enku abantu banfuukidde ekizibu nze abantu obakolera ku order from above gwe wabanoonya be baakunoonya kasita basisita bo ne mukoddemi obakubireko kintu kyangu nnyo nkugambe simene bakola application ngosaba mulimu gwenkoze bampitira muyitire nze ndi blessed walemeddwa kuntegeera I'm a blessed lady you understand bintu ebyo yeewuniikiriza anyway kuba nalaba promo yammwe ng'erwani twalina kutandika nga 17 omusajja anayeebuzaabuza n'agaana okukwata masimu n'asaba biki nomusajja n'ajongerayo bawaawo nga 20 mmeka era n'agaana omusajja n'agiteeka nga lumu era ono n'ajongerayo ng'abuzaabuza batandise owaire ntuuse ne ku station saawa 12 saawa 11 10 ngeza na 10 tuse ku station tulina okukola batadde twasembe okweweereza gundi zetugenda okwogerako saa mukago gw'ekiro tutuuse simu aganya ozikwata aziggyeko senkubi gali eri simanyi ludda wa yalumbye sale kwegamba birinyiiza man anyway waliwo ebitama nga bwotakyogerako anyway nze kyembagamba kiri kimu tolemesanga muntu kola wantu kubanga togenda beerawo wekka nate era n'ekyo togenda kikola wekka nze bukedde yangoba kati ennoonya nze sinoonya mulimu
bamaka abankuba okunsuula babagoba banoonya mirimu yankubira simu nga yagala kunja ku interview ku YouTube kati omuntu ali ku TV ali ku YouTube channel anoonya mu YouTube channel kan imagine kyasinga okuluma kwa abaana bonna era lwakyo nga nti mpanta ligwa abaana bamanyi bba wange niwe bajja mu ddwaliro bange bamusanga nga yayina omwana owulira bulungi ewaka wange babadde bajja nakujjako interview nagamba ate njo kyayo nina ekizibu ekiti gundi mulwadde oyo mako namuyambako ne mukalulu nawangula akalulu keyewa lwaki yali antekako kali akana akatunula ng'envunyu nagambo kanzaalamu lwaki kubanga basabirize sente kubanga bagala okuswaza okusuula ngoza kyo kirinva ku mutima ompita katonda mu ndi Yesu ngenda kusanywa nga Bugingo yasonyi abaana be never kati buli mukisa gw'onoofuna ng'obawa kyekiri kyembadde ngamba wali ekyaki ekya earphone koziremeddeko earphone ekyo ekya earphone okuba earphone kakalaamu yabbe headset mu nnyonyi nedda bannange oyo mwana omulala yabbe headset mu nnyonyi that is bad ekyo kintu tukivumirira kubanga eno Uganda tugenda siganga tuba na Uganda bana afi balinye ennyonyi nabo babu headset nabakona mubaka mulamba yabba kalesu k'ennyonyi oba akamuwa bubuye barakalaki nagenda okulanga mwade bamubiseka kalesu nakasoma nyonyi kikazi Bukenya kali kasoma nyonyi kyo mbaka kayatwala gwagu kapale omubaka yesi bakalesu kanyonyi kasoma nyonyi kazita kunyigira sikunyigo lyate mbaka mukwano gwa manya Shamimu bwana gambe mu Shamimu gwogamba yakomerawo n'akalesu kanyonyi kije yali mu wiki ewedde ate mukwano gwange mwagala nnyo nga bw'okiwulira bakizo kola ki byonna biri mu nnyonyi bigira ku package gye bakuwa wabale ako kaleesu okatwala okasuku akanyonyi emirundi giwera obbamu ki bakuwaki nze atayagala bakuwaki naye nze bampa yawula okubba n'okutoola obadde full figure bali bagenda era tabasonyiwanga that is all nga tugenda naye jjajja ekyo ekyamututte asuwe mu bed space ate yasuzeyo wasemba era nanyogoga ensigo nedda yasuze mu hoteri esi yakubye bolozi nga tuwunzika si abadde anoonya munoonya amanyi ga kisajja nga tuwunzika Pasita Bugingo yasonyiye abaana be that's good omanyi njagala okutegeeza Pasita Bugingo yasonyiye abaana that's good naye njagala okutegeeza ekigambo kimu kino njagala kyogeza kufumitiriza nakugamba nti okufumitiriza nsonga ya bwongo reason as the world masterpiece success and fire based on reason and reality ekyokusonyiwa abaana kirungi kuye nga ye ate kiwa abantu bangi balina obulumi ku mitima abantu bangi abakoze ebintu ate naddala nga bafamire nze nkuze seba nko baana batwala bakadde babe ku mukooti osanga omwana nga ayimire mu kooti n'ekitabe nga bawoza naye nga ayagala kitawe amuwa ebintu nga byamuwawabidde nga byamuwa ebitunda naye namuyingirira nga omwana yawawabidde kitaawe nkuze sikiraba naye kati nkiraba essaawa zino abaana bali ebweru baweereza ssente bakadde bawe ne bazikozesa bubi ne bakola batya maama ye maama sigala maama ensi ekyuka nekola etya tata asobola okukyuka maama takyuka bakusala ku kyenda kye naye okutuuka maama omutwale mu kooti teri kigula maama kubanga teri mwana asobola kusasula maama Kasuku teri kintu kyosobola kusasula maama n'obeera biliyoniya teri omuntu atagendangako muleba batetikanga lubuto myezi mwenda tamanyi ffe twewunya n'abaana be bakulira mu mbuto zaffe olubuto lw'omwana wange nze bange atuukako kaaba namala emyezi ena nga sirya nga nywa mazzi asobola kunywa chai sinywa sukali sinywa juice nga nywa mazzi plain water emyezi ena ng'omwana ali mu lubuto nga ate nange ndi mulamu kyowawootera Katonda nkulaga omukazi otuuka step nga buli kintu kikuwunyira bubi nga tosobola kukirya otuuka step ng'oyagala kulya ttaka otuuka step ng'oyagala kulya ttaka lya kutopi otuuka step nga byoyagala okulya banoonya binoonye noyoyo ebintu noyoyo obukejjekejje obumukene bwani nga tolina kintu kitegereka kyosobola kulya so omuzadde tebamusasula kati ate abantu amubeerabira nti okufuna olubuto kyangu naye ate okulabirira omwana amaze aweze 2 years oba 4 years kuba omwana okumulekawo at least ekitono ennyo 2 years ogezako nosobola omulekawo essaawa oba hours 2 oba 3 at least 2 years kati bwekyo tebakitunulira kyova abaana bangi bakonziba babasuulira ku myezi 3 myezi era ne babateeka ku nnywanto omwana ali supposed okuyonka emyaka 2 ekitono ennyo
ngateneke ya mama agifuna omwana alina okusula mu bbugumu lya maama ine bbugumu lyo lyanjawulo nnyo omanyi omuzadde omukyala omanyi nti ffe tuli ba doctors tuli ba doctors ab'enjawulo lwa nsonga ki nze nsobola okukwata ku mwana nempulya temperature nenga omwana ono mulwadde nga sibana mutuuka wa professor doctor gwogamba eyasoma ebitabo ebingi era nze nsooka okumanya nti omwana mulwadde ne mutwale wa doctor bwe ngenda osasula nze nsooka okumanya nti omwana mutumwadde emmere mino ebiri tagimazeewo waliwo something wrong era ogenda okulaba nga yazanya ati azanya emirundi emeka olwaleero ayiye kuki yeeyiridde amazzi ayiye ku mata tagayiye leero waliwo ekikyamu lwaki tayiye mata ebintu ng'ebyo muzadde atunulya kati ffe bamaama nze nkwata omunnyo mu kibatu bwe nti nenguteeka mu nva nenga guno gugenda kunoga mu nva bwe nti nguyiwa wano nengusula mu nva sikomba nako nemmanya zino enva natademu yokova webiti nasiise ennyama nkoko guno omunnyo gunoga mu nkoko mugenda oginanga eri perfectly ekyo kyawukana ku maama nkulaga maama lwaki wanjawulo maama musomesa maama doctor maama wanjawulo ku bazadde bano ababiri so kyovala nekyenda bakusala ku kyamama tewali kintu kyosobola kusasula maama wo naye byo tuvaayo taata ne bayibuli eyogera ku taata bayibuli eyogera ku yakobo ekikolimo kya taata mama yakobo yalwana nnyo okulaba nga yakobo tasigaza ekikolimo kya taata we yakobo oyo omubumbi ekikolimo kya taata ne bayibuli ekyogerako bayibuli mu mateeka 10 geewa egamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko bawange ekitiibwa nga kyanjawulo kyankomeredde kitaawo nani n'ennyoko olaba abaana bangi abasomye abalina degrees abaana tebalina mirimu batambula ngaakola nga gwe batasasula akola gwe bakako akola bwagula emmotoka yeetomera baliko ebikolimo ebisikire nga bya busungu omuntu asobola okugamba nti nkusonyere nga takusonye ku mutima kati nganze nasonyera kakalamu naye siri basonyiwa that is fact kupeni gye bampisaamu siri basonyiwa nabasonyiwa wano bajjako emisango blabla kuba osonyiwa byo nobireka naye so abyerabira binuma bandikubyenze ng'omuntu kuba ni public ne matalumba mwana wange na mwami wange omwana mulota naweza na myaka 2 omukulu mutade mawulire omutade ko damage akantu akalinga dola akalinga doti tiye tatawe wala byeke embwa ezale ente wala yeka kakola akalinyire ente oyasana kulinya maguru gange oyo gwe nkwagala ninda oyasolingira maguru gange nange nkwagala nindira amwao so byonna wabigatta tufuna pain ku mitima kati njagala okulaga nti Katonda atuwa ebigezo abantu nga abasumba abantu nga abakkiriza mu Katonda olina okubikasera okweteekateeka okuyita ebigezo bitya ekyokunyiga kya buntu ne Yesu Kristo yanyiga bwe yasanga batundira mu yeekalo ebibala va musana musajja goli mutembeyi otambula gugenda kwotya restaurant imide musana atunulanga ddame lwaki ontunulira okwenkanaawo onamalamu nekala naga abantu banyimira ne bantunulira beera bakwene soda onywe otunulidde mazeko n'omusasula why not soda bamwene mmere bamwene mmere abo bawanga awumanyo onsobola mugulya soda wa mutwalo nenfunaaga ataano nze nakizuula Katonda bwa buyinza naye leero oluseke oba tugenda ddu ku baani wewali tulumba essula bulijjo we tulukuba kaakati Katonda atuteeke omwana yavaayo yena agatasobola kwetondera kitaawe njagala mujjukire point eyo that is bad omwana kyekitegeeza omwana oga nti nze sijja kwetondera kitange kitaawe n'agamba naga nti nze mbasonyiye ani ayina ekibi kakati byenkulaze wali Yusuf nakolaga bayibuli eyogera ku bantu abayita mu bigezo oba bagezesebwa nkugambe kino kibale kyakuyita kigezo kati Katonda ateekawo ebigezo bingi nnyo mu ababakkiriza nga abasajja basumba aba specialist abo balaba bayina ebintu ebyokugezesebwa bingi bayina ebikemo bingi first of all kati labira kona musajja nga bugembe ali mu church simufumba abawala bajja ne basiba bere nasiba akabina nakola omumwa ebigezo byayita muto bimanyi o challenge you understand you get me kati Katonda kuwa chance okuyita ebigezo tulina bita tutya musumba Katonda yamuwa chance n'okujja kwa Suzani okubera kwa abana bibeera bigezo wetwetegeeza abasumba abatuukiridde abasumba abatuufu Bugingo ayogera kimuli ku mutima Bugingo abuulira enjiri nga yansi Bugingo abuulira enjiri ekusobola okujja wooli n'ekuteeka wala era gamba bw'omala mu kyati yange emyaka egi nga tokyuseeko tambula genda you know kakati close kakati mu byonna tulina okuyiga okuyita ebigezo musumba abadde alina ekigezo ebbanga ddene nga tamanyiwa naye ng'engeri gyali musajja wa Katonda okwolesebwa kumulabikira buli kaseera era nti kyemmanyi bakyogerako ne Suzani kuba tebasobola kukola ki
okuba katonda kujabuza yes kwa bona katonda naye bantu bade babuuza kati ekyo kibalekawa iyi kati yasuza naawe kibalekawa ekyo kusonyiwa kyanjawulo abantu binjagala njawulo ntereka nkunyonyole okusonyiwa n'okwesonyiwa emanyi nti byawukana kiringa okupapa n'okwanguwa ebintu ebyo byawukana okupapa n'okwanguwa okusonyiwa n'okwesonyiwa byanjawulo ontegedde oba omanya okutegeera olina kubanga otegeera nnyo kati ntegeerayo embuzaabuza otegeera nkutegedde kaakati musumba mu kusonyiwa abaana be yabasonyiye n'abagamba n'omwana omukisa nti musobola okujjawa gijjeeko musobola okujja gitekere musajja olaba ensi bwe nnoonya ninga eyabba kaakati si waka yabagambe waka bakukyakyo waka office bamanyiyo anyway byonna gye baramusanga taata asiga taata mama asigala mama Pasita Bugingo yayagala Susan Makula nga alina omwana we amwagala amulabirira amwagala nga mwana amuweerera yamwagala n'omwana we kati Makula abaana ba Pasita Bugingo abaagala nga abaana be so njagala omanye mu bulamu bwe tutambuliramu challenges ze tuyitamu zezo njagala okujjukiza jjajjaffe Abraham Sara alemererwa okuzaala bakwata omukozi wa Sara bamugamba azaale mu Abraham Sara emyaka gimweddeko Sara bwe yamala okuzaala omukozi Agayi bwe yamala okuzaala n'azaala omwana Isimayiri bafuna obujja ku Agayi bamugobaganya bwe bamugobaganya Agayi n'agamba ndagewa twatambula ensi y'ensinga muno ate taketugula likanani ngenda kutandikirawa Isimayiri n'agende wali kitaawe Abraham n'agenda bawo omukisa mujja kuzuula gye mukola ki omukisa gwatata guli gwe nkugamba n'abawo omukisa ne bakola ki ne bagenda era bazuula amazzi mu nsozi bazuula ki era Isimayiri agenda obwakabaka bwe ne bubeera bw'amaanyi nnyo ne bukulaakulana kati nkulaga Katonda mu Bayibuli yogera ku basajja baayita mu kugezesebwa kati y'omu ku Bugingo bwe mba ndaba kati baali abasajja baali b'amaanyi ngaayo Yakobo yayita mu kugezesebwa mukazi we malaya n'amweguliranga n'amuzza n'amusubula n'amukomya naye omusajja gwe bayita Yusufu yagezesebwa Joseph yayita mu bigeze bikyasinze okubeera the highest banchi nyonyo ntasimanyi oyinza kati gwasoma nsingako bakutikya n'okutika Congress by the way my brother we bali kwayo time n'obudde okera ku macha mwana kyanjawulo by the way my bro thank you so much omanyi tubetaaga musome abaana baffe bali naffe we tuli mujja tuyamba tu advise nga betasobodde bikutuukako so kirungi Kasuku omuvuka nga gwe okwewaayo ne school fees n'okera nga neweezuukusa mwana that is wonderful by the way Congress thank you so much so Bible yogera ku Yusuf yatuka mu buvubuka bwe nga yagala okuwasa jukira family ya mwegaana ne mutundanga muddu bagenda okutuka nga prime minister waayo kati nkulaga Bugingo yakula house boy tamanyi na family bagenza okula family nga musajja wa Katonda asumba abantu abasuka mu 10 yakwata ina chika yenze yakulanga house galo ndabiri abana basuka mu 8 bawerera basoma ne balizako superman yangambe agenda kunyambako kubaana kukola charities na biki superman yawebale so kati nkulaga Yusuf yatuka bamazo mutunda fusa prime minister bazze bamusanze nga prime minister nga tebakikiriza bamutundanga muddu atiwe wamala tukubera mutundanga omuddu Yusufu Katonda amugezesa atuka mu buvuka abo bwokwagala okusemererwa ekyoyoyo yegomba omukazi entalamule agamba njagala yensusuuti yenjagala nga isuuti kyajogereza nga agifuna nga isuuti egamba itsoke agenda okuddamu okwetegereza omukazi gwe yakwanye nga ali lubuto tumbu naye bakayagala okumwekuba ekyoto ne kimugamba nti togeza Katonda amugamba nti togezaako okumwekuba mutwale gwe wamukuwanye n'atwala omukazi ali olubuto amala twala omukazi ali olubuto ekyoto kijja kimuga Katonda amugamba nti togezanga okukwatako wadde okukombako Allahu akbar omanye emyaka egyo ate osenso oyo nga wooli kwegamba okyamuka wekka osula n'entalamule mu buliri eritumbu bagga nti okwatako wadde okulingizaayo kulaga Yusufu Bugingo ogenda okukakana nga Katonda yateresa Yusufu Yesu era batuko okuzaala agubye n'omukazi badduse bagenze mu bududawa badnonya amalwaliro bagenze mu bigo byente simanyi biki omukazi azadde nga tazaala Yesu nga Yusufu gwe bateresa Yesu
kyali kigezo kyamaanyi nnyo naye nga waliwo bwakabaka obwamaanyi baani bonna ba solomoni baani baaliwo yabateresa yesu so mbozi yo sigitegedde bulungi bade manyi oyo onyumya kuono Joseph ali mu Bible eri mu Old Testament gwenjogedde kali ludawa anti waliwo kati ono gwadogerako Joseph ye taata wa Yesu ne Maria njogera ku oliye yabonaabona eri taata wa mweganyi yoli oweri ye gwenjogerako we Egypt ye gwenjogerako okay gwe batunda kale yes katonda tegedde bulungi kutegedde nti katonda yamugezesa namuteresa Yesu namuteresa omukazi mu bantu ali olubuto obutali lulwe anaagala omwekuba namuga nti omwekuba naagala okukwatako naga tutogeza so kati kagamba Bugingo alina ekyenjawulo ekimuliko ekigenda mu maaso anti kati mbadde nkulaga nti bwe tuba tulaba abasajja bakatonda ne betwasomako mu byafaayo kyenkunyonyodde nti omwana yaga tajja kwetondera kitaawe ate tata nava nagamba nti nze mbasonyiye okuva ku ntabo y'omutima gwange Bugingo ayina abantu abamugoberera abasukka mu 10,000 nze namikwano gyange abasukka mu 5 si balokole tebava ku Bugingo batambulira ku Bugingo babeera ku Soti TV buli Bugingo kyayogera kye bakola naye tebasabira wa Bugingo era sina balokole naye bono oyogera ku Bugingo basuka era twekubira amasibula era wagirabye era wajebeera aba okyawoza ebintu n'akakuweereza aba okyaliwo n'akakusindikira Bugingo so waliwo abantu bangi abadde basibiddwa enjegere mu busungu nga tebasonyiye nga naye yenyini abasumba nga ate musumba naye okuba naye alina be yanyiigira teyasonyiwa ne bano tebasonyiwa bajja basabira mikisa tegitambula kino kikyamba so kati okusonyiwa kwa Bugingo ate kwina ko basumudde kubanga mu kusonyiwa ko nabye omwana akabanga agamba tata wankola bobi tata naiso akusonyiwa naye musumba yogedde nkusonyiye wamulabe omwana yakabe ne yevunungula nga kitabo baya mulepingo baya mwebaka ko something like that so nti okusonyiwa kwa musumba Bugingo kulina ate bangi abasonyiye bangi million and millions of people bantu basonyiye abaziba bakola obubi Bwana Bible etugamba nti musonyiwe nga abakola obubi enaku za mwezi bere nyingi katonda kyetuwa kiri kimu kya kwagalana enense tubanja kwagalana na buntu bulamu kubanga era ebbanja lituyina mu bulamu bw'ensi kwagalana kyova tuimbaka nti tuyine banja fenga lya kwagalana kyekirabe katonda kyawafa abantu okwagalana ku lugwayo lutyawo fenna kyetongamba nkuweeko okwagalana kyekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe ebbanja liri eri lyakwagalana bulijjo mayino yimba obukuba n'obugattawo tugenda kukomaana olunaku olwaleero okwagalana yatuli bubi ndowooza alina gy'alaga anyumirwa okamala katufune wano kye tumufunako nyongera okugamba nti tubadde kusula motos osobola okujja n'ogula emmotoka oziraba nga bwe ziri osobola okujja kitwawula ku bonds endala sula motos wante tupangisaawo eri waabwe jangu ogulewo emmotoka ku kibanja mpola jangu omugagga Makindi opposite African Oil ekirala agenda ku Climax wali emakinde Climax omusajja lule yakola ekifo naye okuba obulango lule yakola ekifo genda ku Climax birthday parties live band bikola ku lwakubi tubeerawo ate gwe yagenda ketaliiko nkayana lyakyapa bali andagano ogenda mu Bugulio Estate bali wali najja nakubi opposite club ya Nyondo shopping mall osobola ogenda nofunako edduuka oyagala kusuubula oyagala kamukamu oba otwala bingi Pasa Fashions omwana yali wamma ani Pasa Fashions Pasha omukasajja asula gwanzira akiteeka ku shopping mall omuvubuka yakola ngame ku TV ani gwayagala ngoyo oli musuubuzo yagala kigenda ku Pasa Fashions yasanga ku shopping mall Jordan yadda ku tuliko ko Jordan yali ku amwa naye bannange amaanyi ogawulira musajja wange naye amaanyi ogawulira Majestic bamutanga Jordan Majestic kati bamuta Jordan bannange ate kisaawe kyongedde value ku maduuka ga ne KFC yamaze dogisayininga naye genda badde bagipimye eddawo eragabi KFC mu town badde lirudawo siwo kawene sokera so genda kwa shopping mall Joystar Fashions kwali osobola ogula pieces agula akamakamu agula bibiri asubula gwatwale bingi ate wali security ya ngoto wona agala nyumba smart houses gena Pamvilas osobola wakiriza nyumba nungi waziraba natwamanyi twali genda gulayo yampadde offer are you sure sonde mpola yambadde emyaka naye bannange bwewangalira mu Pamvilas omwana wo secure your future mondam accurate bana tuyine banja fenna yakwagalana sijja kuwa kyekirabwe sijja kuwa ntentena
ekitumbuwa kyeke naye nga sisobola kuva kasukulayi era biwensi yonna mbagamba ekigambo kimwe ekyebisiyaga kino kyakwebereramu omuzadde abazadde mukola ensobi muganya okubeera ba friends b'abaana bammwe eno point nkulu abazadde musembeza abaana babeere close kumwe abaana mbafuule mikwano gyammwe omwana mubuulira amazima abaana balina bali ku TikTok temumanyi baana mwe bebakola abaana balina amasimu ffe twagabagulira naye tofudde budde kutumya mwana wo alabako katuuni asomerako akolako ki bannange ekintu kino ekintu kigezze togenda kunenya mubaka wabula ogenda kwenenya wekanga omwana tebamubuulira kituufu muganda wange yogera n'omwana wo tuuza omwana wo munyonyera ekigambo ky'ebisiyaga kiri too much ate kyabuna bwe kiba nga lusenke lwasensera lwalya kubanga ogenda otunuulira companies nyingi eziri wano otunuulira abaana bebabasomesezza bakutte omusomesa simanyi mmwe jinja somero ddamba omukyala nga yawasana mukyala munnaali wako manyi baana beka bayigiriza bannange tulwane wamu ngaffe abafirika oba bannayuganda tulina kalityozi zaffe ffe tetulya bisiyaga tosobola naye katwata yali musiru kukwata eno naye wavaayo bubi nakwata ekitumbwa nakiteeka wano gwe manyi wano wawooma wano wavaawo n'ebirabo by'abaana gwe ngambe mbataleeta oluseke mu nnyuma baganda bange tulwanire wamu nga twegobako ebisiyaga gwe uli otanga omwana wako tedde gusajja gunnegwira nayikirevu mu maaso wavaawo ebirabo by'abaana ate omwana avaawo omwana bw'alabya akabira